ekitundu eky'13 Yezu bamuwanula ku musaalaba. Yezu bwe yamala okufa, Piraato n'akkiriza nnyina w'omufu atwale omulambo gw'omwana we. Mariya omubeererevu n'amukwata mu mikono gye, n'amuleza ekisa nga yennyamidde. Bwe yalaba omubiri ogwo gwonna bwe guzimbye ebiwundu, n'amaaso nga gazibiridde, n'emikono nga giragaya, omulambo nga gunnyogoze, n'akwatibwa ennaku nnyingi, n'aliira nnyo. Ayi Mariya nnyaffe ajjudde okunyolwa, tukusaasidde. Naye ggwe nnyaffe ow'ekisa, jjukira nga tuli baana bo, bw'otyo otufunire mu ggulu ekisonyiwo. Ng'obadde otusonyiisizza, tukusuubiza okukwagala ennaku zonna n'okukunyumizaako abalala, bonna bawulire ku kisa kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.